nga Lumbuye abamu bagenda ne bakireeta ennyo Lumbuye ayegera nnyo omumanyi bamanyi bulungi Lumbuye ateekako enkofiira ya nuupu n'akola vidiyo ze n'ayogera ebintu ebyo simanyi omuyinako control, can you control him kuba oluusi ebimu abeera erratic sometimes omulaba oluusi akuba n'embuga wano ogenda okulaba mpayo example emu agenda n'akuba Katikkiro bwe wabaawo ensonga maye ate bwe nkiddamu nange mbanga ate akyamplifyinga naye agenda n'akuba Katikkiro nga waliwo ensonga eyabaddewo oba oluusi Katikkiro kye namulabako tatera ku papa bwe wabaawo ensonga asooka n'agiwa obudde n'alyoka ajja naye wabaawo ensonga Katikkiro nga ogenda okulaba Lumbuye awanze muliro ng'alumbye Katikkiro alumbye embuga wano waali simanyi Lumbuye omumanyi bulungi ene control ku him kati go olaba Lumbuye yekka ne bangi nnyo abali eyo waliyo ba Patricia Sewungu waliwo abali e Bulaaya waliwo n'abali wano ba bloggers funa bulungi waliwo tukitwale wamu ba bloggers bayita yekolera waliyo ba Bobi yanga ba bloggers waliwo eyita Kojja Omugezi waliwo eyita Kojja Omugezi n'abalala obayinako mbalabira ku social media nze mbuuza Kyagulanyi tobayinako control munange siina control ku Munnayuganda yenna amateeka gaffe gawa buli muntu freedom of expression of course ng'omukulembeze naddala ng'abo aba branding ngaffe bavaayo sometimes nayogera statement ngeri tribal out of Busungu sometimes nayogera statement ngeri violent sometimes nayogera statement ngeyawulamu abantu sometimes nalumba te banne bennyini abali mu struggle mvayo every once in a while nembagamba bannange nempa guidance ng'omuntu naye munnange bannayuganda bangi nnyo abanyigirizibwa nakajja mu byobukulembeze gigenda kuwera bwezi myaka ena ne babaddeyo bangi sibalinaako control naye bensobola okureachinga out to ngezaako kubanga wano ku internet tulina provision ya inbox noba inbox nga nogamba munnange feno tulowooza bweti ne bweti abamu ne batereza naye ate abamu nga sobola kukaminga busungu bwabwe njagala okutegeeza nti si controlling muntu yenayena nze nga Kyagulanyi ndi musajja Muganda ate si just Muganda nze ndi muzzukulu wa Kitya Munyoroze nva mu siga lya Sekayiba Wanesenge nze ndi muzzukulu wa Bakatikkiro 7 jjajjange Nabembezi yali Katikkiro wa Buganda jjajjange Kadu Wamala yali Katikkiro wa Buganda jjajjange Nabembezi Nawanjovu yali Katikkiro wa Buganda jjajjange Sekayiba yali Katikkiro wa Buganda jjajjange ate akyasinza okubeera w'amaanyi yayitibwanga Saalongo Kayiira mumazi wa Bbanja Kamalabyonna ye Kamalabyonna wa Buganda eyasooka yali Katikkiro wa Ssekabaka Ssuuna ye yatuuza Ssekabaka Muteeso Mbereberye ku Namulondo era yabeererako ddala paka we yakaddibwa so kitegeeza ki mpa nnyo ekitiibwa ennono sisobola kukkiriza muntu yenna akozesa kifaananyi kyange oba ekifaananyi ky'ekibiina kyenkulembera okutyoboola obwakabaka bwaffe naye era nja kukutegeeza muganda wange nti embeera gye tuyitamu etuusa abantu ne basiiwuka empisa oba embeera gye tuyitamu etuusa abantu ne beevaamu ne bagenda ne basabiriza omuntu gwe bamanyi nti abatulugunyiza nfuna bulungi nga Abanyankole balina olugero olugamba eyakusinze atta kitaawo n'awasa nnyoko nfuna bulungi bw'Abaganda bagamba eyakusinza kubi agwokutte naffe tukkiriza nti atusinga naye embeera eyo ebatuusa okwejjamu ekitiibwa kyabwe mu ngeri y'emu embeera eyo waliwo abantu betuusa okusiiwuka empisa of course kyesiwagira mpuliziganya n'owekitiibwa Katikkiro amanyi muwanyi ekitiibwa era tufuba kyetusobola ng'abakulembeze okugamba bannange mwogere ku ekituufu naye ate mu making sure bimwogera ate tebituyuzaamu buyuza naddala ng'abantu ba wano naye ate bitugata bugasi onojjukira nti ffe Abaganda ffe tusinza okweyawulamu okusinga abantu abalala bonna so sina control kituufu sina control sina control kuba bloggers bali eyo newankubadde bwe ndaba ekikyamu ntwala obuvunaanyizibwa nga nze inbox osobodde n'oyogerako naye abamu ne batereezaamu n'abalala nyina essuubi kanjogereko katono wano ku ssuubi lyakalulu kano kakyalimu essuubi kuba
nze ng'omuntu omu nabadde mityana eyo nentunula akaggwe ne kayunga nentunula ebyali mu kalulu okuva ku morning hours waliwo abaatuuka ku polling station we bati basajja bo wabalaba nga bagamba bati ne bagamba bati ku ssaawa 12 baagaaka tukeere nnyo ssaawa 12 basanga obubokisi obumu bujjudde nga ne voter register ntiikinge ne babuuza nti bannaaye abalonzi bano baavuddewa